Henry Muloki yakwatibwa emyaka 5 emabega ng'avunaanibwa gwa kujjula bitannajja era abadde ku alimanda eruzira. Wano mu kkede z'omujjuzo eruzira ne tuba y'omu betwatwala ekitali. Kati bwe yatuukayo n'afuna ekirwadde ky'omugongo n'aleetebwa Makshoni Bay gy'amaze emyaka 2 mu ddwaliro ery'abasibe. Muloki agambibwa okuba nga yatulugunyizibwa abasirikale ba makomera ekitalya ekiri ku luguudo lw'Emityana n'akutuka omugongo. Muloki atotodde ebyamutuukako bw'abadde mu mmotoka ya ambulensi ng'atwalibwa e Mulago okufuna obujjanjjabi. Mpulira yokka mu mugongo sisobola kwewetamu wakati wano kutuula. Sisobola wakati wano kutuula bwe mpulira. Kyatuukawo. Pulizo neyankuba n'emenya omusirikale yankuba n'emenya wa pulizo. Ewa. Nga tuli kitalya pulizo ne tufa mu nnimiro nga tuli. Omusirikale omumanyi? Bamuyita afando tiimu. Omulamuzi wa kkooti enkulu Mukono Margret Mutonyi amuyimbudde n'alagira gavumenti emuliyirire obukadde 2 n'okuweebwa obujjanjjabi. Munnamateeka w'omusibe bino abikakasizza wabula ab'amakomera si bamativu. Abasibe ababeera ku limanda oba abasibe ababangibwa nga bw'omala Baraka Munyagwa ng'abanjibwa ssente ne bamutwala eruzira ababeera mu mbeera eyo n'ababeera nga tebanasalira omusango tebalina kukola mirimu gya faamu. Oli bw'ayogera nti bantulugunyizza oba olina okusooka kunoonya bukakafu nga tonaba kusala musango. Era nina essuubi nti engeri kkooti gyeyogedde omukulu w'ekitongole eky'amakomera ajja kuteekako abanaanoonyereza. Ng'abakulira pulizoni tewali kye baakola okutuusa n'ennaku za leero kkooti lw'empise. Ensala ye tugisanyukidde nnyo kubanga bino bye bintu bye tutaagala mu ggwanga lyaffe okugenda mu maaso ng'abantu baffe banyigirizibwa, abantu baffe babonyaabonyezebwa mu makomera. Omulamuzi okumuwa enkizo okutunula mu fayiro ye yasinzidde ku mbeera gye yabaddemu era yamusalidde emyaka 4 n'ekitundu kyokka n'amuta olw'okuba amaze ebbanga ddene ku alimanda. Abamakomera bagenda kwekenneenya eby'okumutulugunya. Ate yamaze okusala omusango ssente meka ze bamuliira kiri nti nga tabuuzizza bekikwatako awo mbaase sirowooza nti omusango aba agusaze mu bwesimbu. Okusinziira ku looya wa Muloki Emmanuel Tulyomwe, Muloki yakwatibwa nga mulamu bulungi kyokka n'atulugunyizibwa bwe yali akozesebwa ku nnimiro y'ekkomera ekitalya mu ngeri emenya amateeka. Kale wa prison ate nga mukozi wa gavumenti awo gavumenti weyingiriramu nti abakozi baayo basaanidde bakole ki bakole emirimu gyabwe n'obuvunaanyizibwa wabula nga tebatulugunyizza bantu. Bw'otokyalinga omusibe kiba kikwatako ng'omuntu era ovunaanyibwa ng'omuntu. So si komishona wa makomera oba osi